Timuwala nkuvuddeko yagala kasho labi katonjagala. Ya katonda yatonda leta bamuyita Jajja Ragadee, Jajja w'abayimbi abasingale bamanyi Daniel Kazibwe. Olwalo gwe nkwetedde okwogerako naye. Y'omu ku bayimbi benzikirizaamu for over 30 years ng'oli mu music industry. It takes time, kitwala obukugu, kitwala experience, kitwala okumanya okwenjawulo. Jajja Ragadee avudde n'ategeeza nti omwaka guno gwe tulimu njogera ku 2024 gwe twakatandika alayide n'agamba nti buli mbeera yonna esoboka tegusobola kuggwawo nga talina kivulu kyonna kya stage nze. Guno omwaka gutandikidde mu giya tulina Fig Fameka ku Serena Hotel. Fig Fameka atanaba kubaako na kyakaza tulina Fig Fameka ali Lugogo. David Utayo yali ku Serena Hotel wano. Bw'anaaba avuddeyo tulina omukulu Nadi Mayinja naye ku Women's Day ennaku z'omwezi 8 n'agenda kusabukura ku Serena Hotel. Balegendi bonna abasinga bavudde ne bagezaako olabika nti benyigirayo ku mulundi guno. Jajja Ragadee naye yagambye nange temugenda kundeka mabega. Anaye egwe Jajja Ragadee nkubamu obufaananyi ng'atandise okuyimba kati. Abo tudda ku tonenya parliamenti yange yeri ne tabu ekyamazima. This is the guy asobola okuba omuziki for over like hours and hours nga bulimba lajjako abantu balunyumirwa. Jajja Ragadee tekitagisa kubeera na hit okuba Serena Hotel n'agivuunika. Ekyadala alina music omulungi. He's good abaddewo abamba mukazakera Jajja w'abayimbi olw'ensonga nti abayimbi bagruminze bangi nnyo. Potogera kati ku baana abaliwo kati abantu abatigomya mu ndongo tusobola kubuusa maana baana tusobola kubuusa maaso baana ba Pia Pound. Pia Pound omujjukira mu kayimba kaliki yakuba ne Jajja Ragadee dda nti bangi baza groominga abakamiliyoni abetuliwo kati ba big three betwogera kati betuwana bonna endongo bazze beberinga basajja bazze babalira ku bega. So Jajja Ragadee yavudde n'alangira nti omwaka guno nga tegunaggwako 2024 gwe tutandise abadde asirise ebbanga ife kuza okutegeera okwaffe nga tumanyi show ya Ragadee bwefaanana tetumanyi bwe kifaanana kyonna kyatakola kugundi ye eyimiridde. Twakiraba wano Papa Misa Kisemakulu agikola at 40 we are celebrating emyaka gyawo. It was a big massive, so katulinde egenda kubeera massive fire eya Jajja Ragadee agambye guno mwaka naye kigenda beera massive nnyo. By sport trend kwe tuli Feza gemanya gange tuliwo kuwa bipya byokka updates mu buli ngeri yonna esoboka.